Omubaka wa Paapa yawummula Ssaabasumba Augustine Kasujja asabye bannamawulire bulijjo okukulembezanga amazima obwesimbu olwo basobole okukola emirimu gyabwe giganyulwe ensi. Okwogera bino abadde akulembeddemu mmisa etegekeddwa wano ku Vision Group. Omubaka wa Paapa yawummula Ssaabasumba Augustine Kasujja mu kutuuka ku Vision Group aniziddwa Myoka akulira kampuni nirasa abakristo wa Uganda yabeesidde nabo asuse kussa omukono mu kitabo ky'abagenyi. Ssaabasumba akola ebirina okusaba wakati mu kukolobya ennyimba ezitendezza omutonzi. Mukuyiriza Ssaabasumba Kasujja agambye nti amawulire ge gasalawo engeri abantu gye beeyisaamu nga bwe boogera obulimba kiyinza okutabangula ensi nti kyokka buli lwe boogera amazima kireeta emirembe ekonoggolola abeera bakola ebikyamu. He said that if you walk according to truth and justice, communication becomes, these are his very words. Mu ngeri enjawulo asiimye Vision Group olw'omulimu w'amatendo gwe yakola mu kiseera eky'omugalo gwa COVID-19 ng'amasinzizo gagaddwa n'esala okuwaayo emikutu gyayo okulaba nga misa ziweerezebwa butereevu abantu ne basobola okugoberera nga basinzira amaka gaabwe gye baali. I use this opportunity to thank you all for your dedicated services during the COVID-19 and the post-COVID-19 pandemic. Ssaabasumba wakati mu mmisa ategeezezza nga beeteekera okujaguza emyaka 5 mu busaserdoti n'emyaka 25 ng'omusumba ng'emikolo gya kubeerawo nga 13 omwezi guno. I have celebrated the Eucharist, heard the confessions, and administered confirmations and other sacraments, and preached the word of God, mostly outside our own country, Uganda. Omukunganyi olupapula lwa Bukedde era nga Abakristo Vision Group Michael Mukasa Ssebuwa ayozaliza Ssaabasumba olw'okutuuka ku kkuliro n'amwebaza n'okuwa Vision Group omukisa okubijagulizaako. Again, I would like to thank the Nuncio for allowing us to be part of the celebration of his priestly golden jubilee. Ye ndi alaba asiimye Ssaabasumba Kasujja olw'engeri gy'aweerezaamu ekleziyako n'okwesa Uganda ekitiibwa mu mawanga ag'enjawulo gy'azaaweerereza. It's a very big honor for us that as part of that big celebration, Archbishop Kasujja is the first Ugandan nuncio, but I want to add that he's the first Black African nuncio. Amwezi ayozezza olw'okweza emyaka 5 mu busaserdoti. Those who will not make it will still pray for the function and will join the rest of the world. N'akulira Vision Group Dondi Wanyama yeebazizza nnyo Ssaabasumba olw'entanda gy'asibidde bannamawulire n'amutegeeza nti bannamawulire ba Vision Group bakulembeza katono muli kye bakola ekiyambye kampuni n'okusukkuluma ku ndala zonna mu nzike y'amawulire. On behalf of the Vision Group, I really want to welcome you and again to thank you for honoring our invitation. Like it has been mentioned, for us it is an honor. Just to also report to you that we are a God-fearing community at the Vision Group. Okusaba olwedde Wanyama akwasizza Ssaabasumba ekirabo basembezayo ku mulambuzi ebitongole ebyenjawulo mu Vision Group. David Tamale yakusakidde Gulin ku Bukedde TV.